Abayizi 116 batikiddwa ku Yunivasite y'Endejje Luweero ne bakuutirwa okubeera ekyokulabirako gye babeera bagenze mu nsi ey'okukola emirimu. Bibabuuliddwa omulabirizi w'Ennamirembe, The Right Reverend Moses Banja, era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ogw'amatikkira n'asaba abayizi okubeera n'empisa ate bakome okubeera bangalo bunane olwo ensi lw'enaasobola okubaganyulwamu ate n'ab'ensi okubagondera. Ensi ebalinze naye mugende nga mugenda kubeera ba muwendo nnyo ate era nga mugenda kutunda yunivasite yaffe eno. Bishop Hannington Mutebi nga ye chancellor wa yunivasite eno asabye abayizi okwewala ebikolwa ebiweebula ekitiibwa kya yunivasite gye basomeddemu. Abangi ennyo abamaze okukakasibwa ne batikira degrees ne diplomas ne certificates bagende mu nsi ate bwe bagenda mu nsi bakolewo enjawulo. Abamu ku batikiddwa kuliko omukozi wa Bukedde Family Paul Lubwama ne RDC w'Enansana Charles Lwanga nga bafunye diguri mu by'amawulire era balaze essanyu olw'okukuba emisomo oluku mu mutwe. Kati buli weyongerako mu kusoma obeera otambula n'omulembe ogutambula. Kakati ensonga lwaki nasobola okuba nga nnyongerako at least emyaka gye tusomye esatu natusobozesa okufuna first class degree mu journalism ne mass communication. RDC Lwanga atubuulidde byasomye bwe bigenda okumuyamba okutumbula ebyokwerinda mu kitundu kye. Nti amawulire ne security bitambulira wamu. Omulabirizi Banja oluvannyuma aguddewo ekizimbe ekipya ekya engineering wamu ne school of. Tulabye ebibiina abayizi baffe mu banaabeera lecture rooms ate era ne tulaba labs ez'omulembe. Ate abayizi 871 batikiddwa mu masomo 3 mulimu ku ttendekero lya Namasuba College of Commerce ku mukolo ogw'amatikkiro ogw'omulundi ogw'17 nga gubadde ku Freedom City gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuli akulira Umma Hajat Shania Kigozi era nga yabadde omugenyi omukolo District Kadho w'Ewakiso Sherias Kigozi akulira ettendekero lino Haji Jamiru Sebalo abazadde n'abalala. Akulira enzirukanya y'emirimu ku ttendekero lino Hamza Muwonga ategeezezza nti abayizi abafulumiziddwa bateeketeekeddwa bulungi. Baana ku mitendera ogwa technical vocation ne business ne social education muli abasomesa bonna n'essanyu nina okubanga abaana baffe tufulumiza bonna quality. Haji Sebalo ayogedde ku matikkira gano gagambye nti gajjidde mu kiseera nga bajaguza emyaka 30 bukyanga ttendekero lino litandikibwawo. Naye ate kaakati bwe twatambula ne tugenda mu katale ne tusanga ng'omuntu ono ali mu katale ayina ekika ky'omuntu kyayagala tukole ne tukomawo okutereeza omuntu oyo. Omuntu ayina amagulu abiri nga bw'ajeewuwo akola bingi. Hajat Shania Kigozi ayogedde ku bukulu obw'okusoma ebyemikono n'asaba n'abazadde okubyagazisa abaana baabwe. Ne waba omwana ayina koosi gye yasoma nga talina mulimu gwa mu mutwe making sure nti at least omwana oyo omutwala abeeko ne skill yonna kuba omulimu gwa mutwe kya bugagga. Asabye abatikiddwa okukulembeza amazima n'obwerufu nga bakozesa bye bakuguseemu. Mirimu gino mugisomye naye temutuula mutandike ekitono ky'olina ky'oba otandika nakyo. Robert Musanje ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.